Nepulira eddoboozi lya Ssaabasajja nga nkaabira nti RDC abaganda bange ab'ekibuye genda bateekebwa abasirikale. RDC Zaina Muwonge bino abyogeredde mu lukiiko lwayise okutangaaza ku by'okutwala amagye mu katale Kibuye. Ategeeza abasuubuzi nti si wakujja amagye mu katale okutuusa nga bamulaze ofiisi mwagenda okuteeka poliisi egenda okukuuma emirembe mu katale kubanga obumenyi bw'amateeka bweyongedde mu katale kano. Nate musobola kuddira babbi ne mugifuula empuku y'ababbi. Fa Uganda yonna tubeere ku stand still. Wano waliwo gurupu ekulemberwa mukibi mulabe wano nga yeewasa. Basiiru mumanyi nnyo mukwano gwa. Beegase n'ababoda wali ne batandika okutulugunya ensi. Nga tanannyonnyola bino asoose kukyamuukiriza ssentebe w'akatale kano Seegu y'Abanoli bw'amusabye basooke babibyemu bombi ekirowoozeseza ssentebe nti RDC agenda kulagira amagye gaamuka akatale wabula bimuweddeko bwe bamaliriza okubiibya n'amutegeeza nti abadde tabiibya naye mu ssanyu wabula abadde amukudaaliddeko kubanga akatale kamulemye okuddukanya. Nkuyise okulaga abantu toli mukwano gwange naye obukulembeze bukulemye buliko bimirira naawe birungi byonna ntandisera kubazinira naye nga mbasekerera nga ndaba musonga nannyinimu bamuyita Sabuti ani amanyi amannya ge tewamusonga bungi nkusaba tetwagala tulwanagane na poliisi ng'abasuubuzi b'e Kibuye poliisi ya ofiisi y'abasuubuzi mugyesonyiwe. Obwedda buli musuubuzi asituka okwogera mu lukiiko nga yeekokkola battendala aba Rexba ekulemberwa Justin Namisango bagamba nti bayitiridde okwatulugunya nga baboonoonera ebintu byabwe era wano webasabidde ababaleeta babakyuse. Basifudde kuno n'enfa okujja Lexiba ekyokubanga esse kubanga boonoona erinnya lya Ssaabasajja ya Lexiba. Abakungu okuva Emmengo bategeeza abasuubuzi nti yali ssentebe waabwe bamuggyemu obwesige oluvannyuma lw'okulemererwa okuddukanya emirimu olwo obwesige ne babuteeka mu ba Lexiba era basabye abasuubuzi okwewandiisa mu ofiisi y'abattendera bano kubanga yenna anaalemererwa wa kukamuka. Twe ku bigere tetujja enkulaakulana ejja ate agyetegekedde emutwala bulungi. Oluvannyuma RDC asabye babongera akayimba babibyemu abasuubuzi kibaganye nga bagamba nti atandise kubanyomoola. N'ekitukubye ennaku nga embeera yalibadde tuyambibwa RDC ayongedde bwongezi tunnyika ate nga gutwala nga pulezidenti w'e Lubaga. Atuvumye abasoose okwogera bayogedde ensonga entuufu ate ye bw'azze ayagadde okuzifuula enkyamu ayono alimba yandibadde ayogera mu bulambulukufu naffe tulina nga ffe bituluma. Christ Nsamba ne Kakooza Ronald beekusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.